الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أصلي وأسلم على خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد abala bibiba dawa TV meneje muri munsi yonna tubebaza okubeera nga mwekumbidde ku mukutu guno ekigenderwa kyaffe kya kubasomesa na kubajjukiza ebyo mumanyi n'engeri yemu okubeera nga tutambuliza wamu omulimu gwa da'wa kubanga ffe twogera bulijjo nti da'wa juz'u minni wa juz'u la yatajazza. Da'wa kitundu kuffe ekitasobola kubeera nga kitwawukanako kikwe mulimu ogwatumye bannabbi abakulembera wegutumya wegwatumya abakulembera n'abaddirira tulina okukola ila kiyamu saa. Tugenda kwogerako ku biki ebyaliwo mu bufunze oluvannyuma lw'okufa ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu baasigala nga bali mu maziga, bali mu kiwoobeero, bali mu kukaaba, bali mu nnaku, ne Bilaali okwazina kwamulema, ne Makka ne Madina n'agisenguka n'agamba nti abanga Abubakari sina bwenyiza kwazina nga nabbi taliiwo lwa nsonga ki kaana yasiru ala sayyidi nalinga nsonga ku mukwano ku muganda wange ku mukadde wange ku mukama wange naye kati olwaleero olwo kugamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah falima ma yushiru alayya mwagala nsonga ekwani. Ebyaliwo byali bingi, ennaku yali nnyingi, obunyiike bwali bungi, n'ebyali mu Madina byali bingi. Oluvannyuma bannamadiina balonda era bannamakka nabo ne beegatta ne bannamadiina nga bagenze mu Thaqifatu Banu Sa'id ne bali mu kalimiro akamu ne balonda omusajja ayitibwa Abubakar Siddiq. Awo nno waaliwo akanyoolagano kanene Abubakar Siddiq okumulonda. Byaliwo bannamadiina nga nabbi tannaba kuziikibwa bagenda mu Thaqifa ne bagamba tetuyinza tekisoboka kuziika nabbi wa umma eno okugyawo nga umma eno efunye omukulembeze. Bannamadiina balowooza ddala nti butuufu be basaanye bo bannamadiina okuba omukulembeze ng'ava mu bo olwa fadhur enkizo ennene ze baali bamaze okulayiringa nga bagadi okumanya ffe tusaanye okubeera nga tuvaamu omukulembeze. Baali ensonga ziri 14 tujja kwogerako ntono. Baali baliyo beecokola buli muntu aleeta ensonga ze. Bannamakka tebaalimu mu lukiiko lwabwe olwali mu Thaqifa. Naye oluvannyuma babuuza nti abange tuli wano tukungabaga naye ate baganda baffe bonna balazeewa paka babagamba nti abange bali wawa ku Thaqifa era agenze ku muziti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Madina. Abakazi gye basaalira eri esaidi eri wewali akalimira akayitibwa Thaqifat Banu Sa'id kali mu Milani au mala yamilu kali kumpi kagala kuweza just amaaso gagala okugira begati awo bosanga akalimira ako wekali abasajja bakatukumi paka olwaleero bali beecokola bagandi ani mufil minnal amir mufe tuveemu amir. Abala bagandi minnal amir mufe bannamadika tuveemu bannamadina baveemu amir wa minkum amir namwe ab'Emakka muveemu amir. Naye oluvannyuma Abubakari, Umaru, Uthman n'abasajja abakulu abalala bannamakka Abdurrahman ibn Auf bayingira mu kalimira ako ne basanga abasajja nga bali mu kwogera ensonga zaabwe. Ze baleetanga ensonga zaali fadhulu kitegeeza enkizo ze baali balina. Muzo bagamba nti nabbi ekibuga Madina ekisiima ne tukituuma Madina nti nabbi ekibuga kya nabbi. Ekirala ffe twamusenza n'ekirala ekibuga kino mwafiiridde eneyo nkizo nnene. Ne baleeta ensonga zaali nnyingi baga nti muffe ffe tulinamu omusajja eyafa Saad ibn Mu'adh olunaku lwe yafa yahtazu bihi arshu rahman. Nabbi yagamba nti arushi ya Allah yenyenyeza biwafaati Saad ibn Mu'adh. Oluvannyuma ne bagamba nti mu Makka teri yali afudde mu baswahaba arushi ya Allah ne yenyenya. N'olwekyo ffe bannamadiina tulina enkizo nnene ku mbeera eyo. Aba ne bagamba nti nedda tulina enkizo endala yeruwa muffe nabbi agenze okufa nga abasinga okukwata Qur'an bonna bali saidi eno bava Madina ne beemenya nga bangi okukamala. Ne bagamba tukoma ku ekyo muffe mulimu omusajja ayitwa Mu'adh ibn Jabal aliwe Madina eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri amwogerako yagamba nti iri mujayina mu umma eno yawmal qiyama ekiyama nga kiyimiriddewo agenda kukulembera umma yonna nga ali eri mu maaso ng'akasaali okakanyuga bw'otyo obuwanvu bwako gye kagwa eri mu maaso. Mu'adh gy'agenda okubeera eno naggapu nga nkalu kiki teryamu enkanankana mu irimu ye yajja kubeera eri yekka nga yeyawudde. Ne baga nti hatha fadhur
eyo nkizo eri mu bannamadiina ne bagamba ensonga endala nti mu bannamadiina okubanga tuli b'amaanyi era tulina ebintu bingi fe tulina omusajja ayitibwa Thabit bunu Qais waffe no Madiina munnamadiina nabbi yagamba nti rajulun omusajja oyo waba awadde obujulizi shahadatan okujulirwa kwe shahada rajulaini kwenkanana kw'abajulizi babiri lwaki yali musajja w'amaanyi n'agamba nti bakoma ku ebyo tulina omusajja yafiire Badiri malayika za Allah ne zimunaaza eyo ne baga nti Qantar yamala okufa Allah yalagira malayika zijje zimunaaze tewali sahaba nga we Makka malayika bwe zanaaza baleta fadhulu ensonga zaabwe nga bazooba Makka nga baleta fadhulu ebiraga nti bannamadiina be basaanye okuvamu omukulembeze bingi bayogera ne mu bufunze oluvannyuma Abubakar yaliwo ne Umar n'abalala bonna ne bagamba nti biwulidde mwogedde bingi ebirungi gye muli era tebiyinza kukwerabirwa wadde okuggyikawo naye omusajja omu abaga nti abaye nga mbalimaze okwogera alhamdulillah naye mujjukire ti nabbi bwe yali ava e Makka nga ajja e Madiina waliwo gwe baali naye Allah n'atuuka obboogerako mu mpuku n'agamba nti idhuma ayesoma etya إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا yabaga nti baali babiri mu mpuku mu kiseera omu yagambira munne nti tofaayo totya tonakuwala Allah ali naffe oyo nno n'abaga nti mugenda okwogera ebigambo ebyo omusajja mu Qur'ani Allah yamwogerako ali wal mustaqifa emba mulonda mwegendereze paka omusajja omu kyava yimuka n'aga nti abange twogera ekyo kiri naye muno tuyitudde waliwo omusajja nabbi gwe yagamba ti ne bw'oddira imaani z'ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi n'ozissa ku minzaani esaidi n'ossaakayo omusajja ono atudde wano rajaa bina jamia imaani ya Abubakari ffenna etusinga bwe bamwogerako Ali n'ayimuka Aguni n'ayimuka Umar n'aga nti abange mukyayogera ku kyona kiri nti ye nze nkakasa nti Ali ono Uthman ono Abubakari yasaanye okukwata ddamula nga nabbi avuddewo lwaki kino nakirabako nga tuli kasozi akanene bwe kayuguuma ne kayuguuma tugenda okulya nga nabbi agadi Uhud kakkana toyuguuma waggulu nze Muhammad asinga ebitonde byonna nze nyimiriddewo n'aga nti wa min warai ebbali wange gwe kasozi gwe waliwo As-Siddiq waliwo omwogezi w'amazima ng'ategeeza Abubakari oluvannyuma kyava tugamba n'agamba kyabagamba nabbi nga amaze Abubakari n'aga nti ebbali eno mabega wange waliyo rajulaini abasajja babiri abagenda okufiira nga babattira ddiini eno bwe namagama ge mabega ng'eriyo nze Umaru ng'eriyo ne Uthmani ne tukakasa nti Abubakari kasozi ne kakkakkana paka fakama Bilal mu Sakifa n'ayimuka n'aga nti abange mwogedde bingi naye mujjukire nabbi kaalwadde obulwadde bwamuyitiriddeko n'agamba nti muru Abubakari an yusalli an-nasa lis-salah mwenna mwabaddewo amanya nga agamanyi naye n'atugamba tulagira Abubakari yabasaaza abantu essola eyo nno fadhulu nkizo okusaaza essola omuzikiti gwa nabbi nga nabbi akyali mulamu Bakari aba ataladdadde atagala atya okugenda emimbali bwe yagenda ngayo bw'ati naddemabega n'ayingerayo ayola nga nabbi aseesa kateni bw'ati ennyumba ye kyavalaza n'omukono gwe n'aga nti Bakari genda mu maaso Bakari beyingira emimbali wagenda okusaaliza fatabassama Rasulullah nabbi mu bulwadde n'amwenya ekyo nno kiraga nti kaali kalulu nabbi keera ategeeza Abubakari oluvannyuma ebyaliwo byali bingi paka bannamadiina nga babiwulirizza baayimuka bonna paka Umaru n'aga nti obange Umaru n'aga nti Bakari tugenda kwogera ekyo twogere kiri nti ye elfa yadaik ibsatu yadaik ya Abubakar mpa omukono gwo Abubakari kwekuwera bayat al-kubra ne bawera okuwera asugura okwali okutini nga bamuwerera mu Thaqifa fakama ahal Madina bannamadiina ne bannamakka ne bawera nga bonna bateekamu Abubakari ekitiibwa nti Abubakari gwe tukulembera nga bafunye omukulembeze thumma dhahaba ila masjidi Nabawi bava bonna mu Thaqifa ne bagenda mu muzikiti omunene Bakari bonna fabayauhu bayat al-kubra ne bamuwerera okuwera okwali okw'amaanyi nga Bakari yasookera ddala nga nabbi amaze okuvaawo okubeera nga khalifa omusigire wa nabbi sallallahu alaihi wasallam eyasooka Bakari atuuka emimbali atya okulinnya emimbali bamuga nti genda emimbali Bakari naye nga nabbi tannaba kuziikibwa Bakari n'alinnya emimbali n'ayogera ebigambo nga birungi ate nga bitono n'abaga nti ulitu ilaikum banne munnonze okubakulembera falastu bi khairukum sinze mbasinga obulungi n'aga nti baganda bangenda kubeera ddi omulungi n'aga nti mbanga nsobeza mu mpabule muntereeze ate bwe ŋŋaana munkwase n'amaanyi
n'abagamba nti aswidiku aman oswidiku aman okwogera amazima aman wesigwa oluvannyuma nayogera ebigambo byali bingi n'abaga nti abange sigenda kutereera ku ntebe kwentudde okujjako ng'abadde ajjiddwako ekikinga munafu nsobodde kibeera nga nti muddiza ng'ow'amaanyi mukakkanyiza nekiddiza omunafu nayogera ebigambo byali bitono nnyo nga biri short oluvannyuma n'abaga tuyimirizawo essola abubakali n'akulembera abubakali radiyallahu anhu yakulembera obusiraamu emyaka 2 yafuna challenge yasooka yadda n'asanga nga bagenda okukulembera abantu bonna nga nabbi afudde abasinga imaani z'abagwamu abantu bada'u batandika okuva mu busiraamu arutaddu an diini ne bava mu busiraamu ne bafunayo babungutadduni abavudde mu busiraamu nga bagamba ki bagamba nti twakkiriza nabbi nga mulamu tetuyinza kuddeyo okukkiriza nabbi nga ate afudde twakkiriza mulamu abalala nga bagamba alhamdulillah nze mukkiriza mu bulamu bwe ne mukkiriza n'omu bufu bwe abamu ne bava mu busiraamu ab'eyemeni baharaini n'obusi obulala aye ne tufunamu ekikeme ekirala nti mwaba bava mu busiraamu mulimu barrabbiyun abeeyita bannabbi mwalimu omusajja ayitibwa Usama ani al-Kadhdhab bamuyita omusajja yali omulimba eyavaayo nga alimba nga gamba yasamu annahu nabbi Usailama al-Kadhdhab nabeera omusajja omulala ayitibwa al-Aswad ibn Aswad oyo ne yavaayo nga alina empeta nnene nnyo nga akola ebintu alinga nga asomera amajinni agajibulirwa enzizeeko nentegeeza bino naye neyeyita nabbi novayo omukyala ayitibwa Hanis naye n'agamba nange ndi nabbi abo nabo ne batwala paati nnene ne bafuna n'amagye ne batandika okulimba abantu abo ti naffe tuli bannabbi nabbi si yasembayo naffe tuli bannabbi ekizibu kyaki ku mulembe gwa Abubakar ekizibu ekirala nabbi yali ataddewo amagye ga Usama bun Zaid Usama yali omuvubuka kaddugavu akato ka myaka 14 ng'akalagidde bagenda Rum amagye g'Obusiraamu gye gagenda okulwana bagenda Kadisiya naye nga bagenda kulwanyisa ejje eddene naye nga basahaba bali omutwalo mulamba abagenda okulumba naye nga bakulembera omwana muto kati bano bajjena abanene okwali Umaru Uthman Ali Zubair ibn Awwam Saad ibn Ubada n'abala bangi abali majjeno ne batuuza Abubakari abuganda Abubakari nabbi alaseewo omwana ono yabagenda nefe tetunuulidde amagye ge bagenda okwenganga g'amaanyi geetaaga omuntu ng'alina experience tubaze tusaba ono omwana omugyewo onoonye ku bano bakamande betulina ab'amaanyi abazira ba Khalid ibn Walid baani bakulembere ekintu bagende bakimalirize Abubakari n'anyiiga n'abaga nti abange muwulirize la yakhillu uqdatan akadaha rasulullah siyinza kusumula kifundikwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyalese nga asibye nabbi yalese alagidde Usama bun Zaid yalina okulembera amagye yalina okulumba omulabe yalina wadde mwana muto myaka 14 nze Abubakar la akhillu ukhda siyinza kunyimenyawo nabbi kyasibye weyaleseewo Usama yabagenda challenge ndala abantu bamanu zaka bagana okuddeyo okuwa zaka tebagaza tuyinza kuddeyo okuwa zaka Bakari tuyinza kuwa zaka era Bakari nga baganye okuwa zaka bamusomera aya egamba nti khudh min amwalihim soma خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم يمغان خذ من أموالهم صدقة kwata Abubakari Allah agamba nabbi nti akwate mali y'abasajjaawo ajje mu zakka Allah yaragira nabbi ajje mu basajjaawo n'abasahaba bajje mu ki zakka yakola ki obirenge batukuza nutahhiruka somalu yutahhiruhum wa yuzakkihim biha batukuze batukuze gamba Allah atukuze mali yabo gye bagizeeko wa yuzakkihim biha wa salla alayhim ate bamala okubeera nga bagiwukuwadde gwe Muhammad abasajja abo basabireko
inna salataka sakanun lahum salataka sakana lahum Muhammad okusabira ko sabidde abantu abo sakana lahum gaga kimutebenkiza nagaza alhamdulillah kati bamugamba nti aya eyo gamba nabbi kusaba fe zaka atusabire sigwe Bakali gakibekwasa Bakali n'abaga nti nedda mwenna mulina kuleeta zaka wano era mukulu olutalo olwo Bakali nga lutandise Umaru yamusinkana namuga nti Umaru namugamba Bakali okoze kikiyo oyagala kulwanyisa otabaganya okuwa zaka Bakali Umaru kyava musomera hadithi egamba nti umiritu nabbi waffe yatulagira an aqtula an-nasa yatulagira okulwanyisa n'okutta abantu hatta ashhadu an la ilaha illa Allah okujjako nga abantu bano bagambye la ilaha illa Allah we bakyogera harru lahu esende zaabwe ne mali yaabwe naki kiri haramu okukwatibwako babafuuse basiraamu nga ffe nolwekyo omuntu wagala ilaha illa Allah toddeyo kumulwanyisa toleeta bigambo bingi aba yenkanyenkanye naawe Umaru bwakireeta Abubakar namugandi Umaru kitegedde bulungi nnyo kyava musomera aya eyo muswati Tauba nagani fa intaba webene nyanga wa aqamu sala ne bayimirizawo kusala wa atahu zaka ne batola ne zaka fahallu sabilahu ebyo kubalwanyisa bibamba sonyi namugamba nti Umaru kasabakiriza Obusiraamu ne baniko kusala ne batola ne zaka ne swala ne bagisala sibalwanyisa naga sinza kwawula swala ku zaka balino biro etabibiri kubanga Allah byaleeta Abubakar nalemerako oluvanyuma omulema ayeyo nina na faikat nategeera naga ndi Abubakar kyogeriko kituufu Bakari n'abalwanyisa annaasu yu'addu zaka bada an tu'addu zaka abantu batandika okuleeta zaka eveno dali challenge n'entambula ku mulembe wa Abubakar Siddiq Abubakar mulembe gwe mwalimu utalo khurubu ridda otalo okuzza abantu mu Busiraamu abalutazi gauma Abubakar nawa omukuba kabanda abamanya ali Khalid ibn Walid namuwa Bidad amaje agali agamanyi nagandi agenda n'abantu obagebadde ogenda okola abantu badde eri Obusiraamu abavudde mu Busiraamu abaganyi mu balwanyise ne yamuwa ebintu byalina okutambulirako namuwa vini kwalina okutambulira butya bonoza abantu mu Busiraamu nagandi Bakali nkuganyi Umaru Bakali yagana agundi kuganyi okaka omuntu yenna okugoberera ogenda nawe alladhi yani almasiru ma'ahu omuntu okutamba nawe ng'omukase bakazi ntugende wabula abantu banyonyole bulungi Abasiraamu bakulekereko mugende nimba mutuse bantu bali ekisookera ddala musooke muwulirize baziina bayimiza sola tani bajimiza ekyalo mugende ku kyalo ekirala omuntu wakukyalo ekyo kyemusookerako mukolenga nabbi yatuyigiriza temusooka kutema butemi temulidde kwaziina fad'uhu ila al-islam musoke muyita abantu bonna badde eri Obusiraamu fain ajabahum wabera banu kudde Obusiraamu no problem naye wabera baganya Obusiraamu fa alaykum bil jizya balina okuwa omusolo ayadi n'emikono gyabwe wahum swagirun nga bakakkanyiziddwa musikalenga bawa omusolo mugende mu maaso banabaleka bagenda okwasomesa basomese gurupu ezo abantu Obusiraamu butandike mpola era ogw'omukolo wekitiibwa Abubakar Siddiq yagutambuza era ne Khalid ibn Walid n'atambuza era mu myaka ebiri Abubakar yafuga Obusiraamu kwa Abubakar yafuga emyaka ebiri yasanga ebintu byali bingi yafuga emyaka ebiri mwalimu okuŋŋanyiza mu Qur'ani mwalimu n'ebintu bingi ebisomo ate yenga Umar bwamala okujja mu bukulembeze tudibula engeri gyajjamu nga Abubakar yamulonzi ate Umar yafuga emyaka 10 era emyaka 10 nagifuga Umaru bin Khattab emyaka nagifuga ne yasanga okusoomozebwa entalo zaali nyingi kurubu kathir era mu Umaru twaliwo mu buwangazi bwe kyamutawanya nnyo nga lutalo olwalimu omusajja gwe baali bayita Rostom kana rajulu murajjima au murajjam ngeboogera mu byafaayo nti eri musajja ng'alimu olugologo ng'alagulira ku munyenye yali musajja nga kamanda mukulu mu magye g'e Rome tebagamba Rome tebagamba Roma eno ey'olwaleero waliwo akasi kali ku Iraka
akasikali ku Syria akasikali na juzo minali gundi kutaka lye Lebanon Syria we katyo kali wali wakasi wakati yao ngakaine ngako kasika amani ke kali ka super power ebiseera ebyo nga kaddirwa ensaitibwa Iran. Sheikh mbadde nsaba inshallah nga tunakugenda wala ku Umar tulabye ku Abubakari abalabi bafa balungi bingi ebimwogeddwako ebintu byakola okusomezebwa kuyasanga mbadde nsaba okutunyonyolamu tulabye ku nsonga ya Usama Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agenda aberenga akulembereje ku myaka egyo emito ddala kati nze wembulize ekibuuzo nga mbuliza ne bannanga abali eyo omuzadde singa abeera Allah amujjudde nga alamba mu kiraamo kye ntusanga nga mulimu mwana muto gwataddemu nakubadde nga abakulu we bali tetukkirizibwa kukyusa kiraamo ekyo omuzadde kati ogenze ku kiraamo omuzadde mu buzadde bwe bwaba ekiraamo kyalaamye la tatajawaza alhadd tasusse kikumu wa tatajawaza alhudud nga tasusse nsalo za sharia tukkirizibwa okukyusa ekiraamo kyeddi ebbanga ekimanya nga kikwanagana sharia tukkirizibwa okukyusa ekiraamo kyo kibanga kyewukanye n'ennaama eraamibwa for example omusajja ayinza okugamba emaali yange ku baana abaana 10 bennina ngiwadde omwana ogwo okitegedde kiba kivudde ku sharia naye omuzadde akkirizibwa okuwaayo baako kyakwata mu maali ye emotoka naga ndi ngiwadde gwe Juma abasigadde banagabana ebisigadde wadde bagddamu okugaba ne Juma ofuna naye kino bakikubanga gwe bw'aba akigabye tamalaawo wabula ajjako akatono ako n'akawa omuntu gw'aba yagadde ekirala Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiraamo kino obunene bwe tekikyusibwa Nabbi kyabagwedde watayinza kulamba nsobi tayinza kukola nsobi era Usama bwe yaluumira ojje yali mwana wa Zaid ibn wa sahaba Usama azayi omusajja liba Zaid ibn Kharith Zaid ibn Kharith yali omusajja omuvubuka eyakulira maka ga Nabbi era kana khadim rasulillah yali maka ga Nabbi Zaid era Zaid yekka mu basahaba Allah gwe yogerako mu Qur'an ngagamba falamma ra'a Zaid minha watara zawajnahaka fati ahzab gwe yogerako Zaid sahaba yafumina mu Qur'an yazala omwana ayitibwani Usama ibn Zaid omusajja ono Zaid ibn Kharith Nabbi yamwagala nnyo lumu Zaid bwe yabulako Madina ebbanga neriwera Nabbi nabuuza Zaid olunaku lwe yajja n'akukola ku mulimu gwa Nabbi budde bwali bwa misana Nabbi Aisha agamba nsirabanko omusajja Nabbi weegala nga Zaid Nabbi yatuuka okuvaayo nga yambadde ekipande ekya wansi ng'eno ogutataddeko wadde ekigwe wadde ekisaati najja n'agwa Zaid mu kifuba olw'essanyu Zaid abuze ebbanga ddene bambi Zaid yali yakadda Nabbi n'akola olutalo lw'Mu'ta n'aga nti abange nti Mu'ta atuuse naye nti gwe gundi kwolina okukulembera amagye ani Zaid ibn Khalid fa in aswaba ufuna omuzibu Jafari omuganda wange Jafari yabakulembera fa in aswaba anageno Muhammad ibn Rawaha Muhammad ibn Rawaha yagenda okudda ku Abdullah ibn Rawaha yagenda okudda mu kulembera ejje kale mu Yahudi n'agandi mwesimireko bannabi bonna Abayisirayiri bwe balonanga bakamanda basatu bonna bakamanda baafanga we Zaidi Nabbi kakulonze togenda kudda era bwe kyali Zaidi yakoma Mu'ta bw'amala okufa bakomya obirango nti Zaidi afudde era Zaidi bwe yafa Nabbi yeetika obuvunanyizibwa ajaga mama wa Usama najja Nabbi namutuukako naga nti wange nti kuba Nabbi otalo yali Madina bali eri wala otalo genda mu maaso Nabbi naga musoke mukuŋŋaane ne bakuŋŋaana bannanga ekiri mu bbaliro ekiri mu lutalo nti kati aswaba ku Zaidi amaze okuripotinga Allah amusiimira mwadde jana summa akhadha ra'ya kati bendera ekwatiddwa ani ekwatiddwa omusajja omulala ayitibwa Jafari muganda wange Jafari yagikutte Jafari uyo alwana Jafari yalwanyi ishtadda Jafari alemeddeko kati aswaba niba musi bano balaba bawulira ye Nabbi ali alaba Allah amulaze kati nagati kali Abdullah ibn Rawaha jikutti Abdul Rawaha uya atimi uya abewe uya yomi ishtadda uya alwanyi n'abasajja kadi aswaba niba nanga agenze bendere gudde kutaka ngabendera bekwa kutaka busamba babuwangudde bonna ku kalimatullahi kuli huya al-ulya benda kubeera waggulu
kabaga ndi ha thumma akhadha ar-ra'ya kati bendera ekwatiddwa kiki saifu min suyufillah saifu ekitala mu bitala kya Allah naga nsallaqatu ala al-kuffar Allah kisoddeyo eri abakafiri bano tekigenda bakolako tufunye victory kati bagenda okutuuka e Madina ngondi yasembayo okukwata yali Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid nga abaze okufuna erinnya nti saifu min suyufillah kitala bitala byani kati nabbi wagenda maka ga Zaidi n'atwale obu n'agende wa Jafari n'abaga mu bantu ba Jafari emmere n'agende wa Abdurrahman Abdullah ibn Rawaha nawo n'ababikira nabbi n'asukka n'agende wa Jafar ewani ewa Usama kaka Usama ne mtata mama we watuka mu maka n'atuula nabbi n'akaaba fashtadda n'ayongera okaaba kwa nabbi n'waniko eddobolowozi okuwulikika nti omuntu wajja wakaaba akaaba nga n'ekiwoobe kamba akaaba naye ng'omanya nti omuntu akaaba namuga ya Rasulullah eddoboozi liyiseemu nnyo nabbi n'abaga nti kwe kuno okukaaba kw'omuntu akaabira gw'ayagala kitegeeza nti nabbi yali ayagala nnyo Zaidi bun Khalid lwaki Zaidi ye musajja eyawasa omukyala Allah n'amugamba nti mute nabbi yamuwasa aya esoma etya فلما راى زيد منها وطرا زوجناك Zaidi Allah mugandi mute nabbi amuwase oyo ye Zaidi emukwatako bingi kati no mutabani wa Zaidi ayitibwa Usama ibn Zaid kali Usama ibn Zaid nabbi gwerekera omwana omuto obufunanyizibwa era bwe yagenda e Khadisiya yakyekola obusiramu ne bufuna eminyago mingi n'ebintu bingi obusiramu bukola victory ono mwana ngiyabadde yadi qiyadatu ono mwana yabadde commander in chief obusiramu bufuna obundi yamanyi ekyo nno Abubakar yakirwanako nekituukirira wa fi'lan Allah nayisa victory ngajisa mu mukono gwoyo omwana tenga basahaba basinga abanene basigala neera twafuna victory ku mukono gwa Zaidi kwa woyo mwana. Naam, barakallahu fika. Sheikh ensongeyo bane mufunye bingi nnyo mu musomogo kubanga Sheikh abadde afunziza mukko ne mukubuuza wali era tetongedde okumanya oba oli awo bade takonyeko. Jazakallahu khaira tusaba Allah aberenga musasa bulungi namwe abawuliriza ate abatulaba Allah aberenga yongera obba tegeeze ebyo ebasomese wasaako n'okubeera nga abaagazisa ate n'obbasiima naffe nawamu Allahumma amin. Ensonga endala Sheikh gyembuzeera ku Abubakar tulabye bali aya bali mu kwekwasa bagamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyavuddewo tetugenda kubeera nga tukuweereza ki zaka aya lyange eraga tinabbi yawanga khudhu min amwalihim sadaqa kwata mu mali yabo bali balagira nabbi kasibe kwasanga bachesenga bekwasa kati nitulaba nti ate kyambala nekitegereka bulungi nti kyasigalawo Abubakar n'akwatamu natuka n'obalwanisa ne bawaayo ne ku mulembe gwa Umaru kimanyi bawaayo zakati bonna bawaayo yapaka n'eno mu mirembe gyaffe bawa zaka Allah basobozeseza kati kyembuuza edduweeyo Nabbi sallallahu Allah jamuragira nti wasalli alaihim inna salataka sakanu lahum yasigala wonga singa tubeera tuwadde zaka ngaffe abanadamu bantujwayo imama abasobola okunsabira edduweeyo Allah nakkiriza yesonga lwaki tuwaayo nga gutuwaate kutusabirayo sajja kuwalesa zaka saba Allah tekibaraka msendeze Allahumma barik fi amwalina barik fi auladina barik sasa mali yange sasa abana bange sasa kino ona wadde zaka omutima gutebenkere atoboli awo nchadde mwali ekyo kyakifuuka kiteeka sigabugende zaka gibaraka lafu ugire ku account yawe kale webale barakallahu wala jitwaire omusajja omayiti inshallah nja kufuna okadduwa kuba bannange nahtaju dua twetaaga okusabirwa bingi bitusobako bingi bitatereera noli wakuwa notebaza wano tajiraki nenga zakatu juwe nenga gigojuwa mwentete kukusabirayo kubanga ekyokusaba ekyo ku mulembe gwa nabbi n'egyabaddi abalongoofu gwalinga etteeka era nga omuntu omusabirako banda abawuliriza abalabi baffe aba Da'wa TV tuwerabira ku likinga okusharinga sako n'okusubscribinga ku channel yaffe ya YouTube sako n'okubeera nga osupportinga mu kutuguno
ogw'obusiraamu okubeera nga mwattu gubeerawo saako n'okwefuna ebyo bigutayina kubanga bingi ebyetaagisa mu studio wano eno tujja basaba inshallah taala okubeera nga abali eyo Allah nga akwadde obusobozi beera nga mwattu okwatamu ebyo Allah byakwadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith al-Qudus n'agamba nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti al-mali mali wal jannati jannati fashturu al-janna bil mali. N'agamba nti mazima emmali gye muyina eyo gy'oyina ssente z'oyina ebyobugagga by'oyina byange nze abikuwadde era mbiyinako obuvunaanyizibwa yabiyinako control ku byo. N'agamba nti era n'ejjana gye tunoonya ffe abaddu n'abazaana ba Allah abali eyo mwattu jjana ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba kati mukozese emmaali yange fashturul janna bil maali munsuubuleko ejjana yange nga mukozesa emmaali yange. Sheikh Allah atwagala nnyo. وفي رواية المال مالي والجنة داري. وشوديده فاشتروا الجنة فاشتروا بدار بمالي بجنة. kwegamba Sheikh Chadayoga mu riwaya ndalaba mu njogenda ya hadithi eyo yagamba nti emali yange nejjana aba yakozesa ate jjana kusaba yakozesa ddari nyumba yange kati munguleko ennyumba yange ey'emirembe nga mukosema yange n'ekyo mwenna abali eyo ab'ebitiibwa bahaji baani bonna yenna omuntu naye Allah gwawaddeko gye muli minal mu'minina rijal mubaddu Allah byateeka ku nsi kuno wallahi mulimu abasajja eŋŋwaŋŋuli emmekete abasajja kwegamba ab'amaanyi nga mwattu bawaayo sadaqu bima ahadullah gamatu bawaayo Allah subhanahu wa ta'ala kwebya bakwasiza n'ekyo mukyala ali eyo hajata ali eyo oba haje ali eyo mwattu Da'wa TV yetaaga obuyambi bwo yetaaga support muberenga mweta ku bulango bwammwe mulange ne Da'wa TV mwattu bwetu bwejjo okubeera nga evaayo oba oli awo neefuuka yattutumu oba neemanyika buli omu ng'asobola okufuna buli ilimu yonna ebeeyitidde ku Da'wa TV n'abeera ng'afuna okukoolebwa ate gwe naawe n'ofuna empeera mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'okakyenkanyino n'awuliriza n'ateeka mu nkola. N'ekyo mbasaba inshallah ta'ala mu supporting Da'wa TV ebeere ng'etambula mu maaso. Tugenda kubeera nga inshallah kazina mukazi wa Sheikh Muhammad Mutumba abeere nga tuweerera ba khulafa ur-rashidin. Tugenda kutumira Umar beera mutebenkevu beera nga oteekayo ebirowoozo byo teekayo omutima gwo owulirize ebikwata ku muddu wa Allah oba khalifa wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyayo omusajja enjasabiggo Umar radiyallahu anhu. Sheikh inshallah beera nga tugenda mu maaso. Barakallahu fiikum wa nafa bikum wa kasra min al-masalik kubannange kuma ebya Abubakar bingi n'oluvannyuma Bakari yalwala obulwadde obwaluma mukama we Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kigambibwa nti Abubakar yalya obutwa mu nnyama gye baalire Khaybar nga balina Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sakazo Omuyudaaya yali afumba nnyama ye nga ennyama y'omugongo w'eŋŋamiya nga Nabbi agyagala nnyo ebbango kati ng'agikaliridde bulungi nnyo ne bakyama nga bava eyo wala n'amugamba maama yammeka nti bwezi mukazi amagamba tosasula oli mbaka wa n'agandi mmeka n'atasasula oluvannyuma n'amuleetera ennyama eyo naye mu kugisalako ng'eyidde bulungi n'agitwala teeko saladi obutungu bateeka ku nnyama eyo bwe bagiteeka ku saladi yateekako obutwa mukazi n'ateeka ku saladi n'aga nti yewedde Nabbi n'atula ne basajja be abaaliwo ne banika okulya Umar naye mwali boti yaliwaawo ne balya kati Nabbi ngeza n'abaana kulya Bakari agamba ndagoberera mukama wange kyakola kyenkola Bakari agamba ngenda okulanga Nabbi akaseera kaliire bali badde Bakari obutunga musatu Nabbi n'akwata akafi n'aga bismillah nange ne nkwata nga bismillah Nabbi n'agaaya omulundi ogusooka Bakari n'agamba yagaaya omulundi ogusooka ogwokubiri zero kanteekayo akafi ze n'engaya gumu Nabbi n'agaaya esatu nginengayo gwokubiri nga Nabbi alikugwako kusatu mugoberera ngelwanga Nabbi tu awanda ennyama bwagiwanda nange nempanda ngelwanga Nabbi abuuza omukyala nti lwaki ompadde obutwa kazalo bajjama abadde bakamira balidde abuuza lwaki ompadde obutwa omukazi aga nti hey oba oli Nabbi oba oli weyita Nabbi ojja kuwona naye bw'oba toli Nabbi ogenda kufiira wala obutwa tewali abukomba kujjo ng'afa Bilandi ali ku research kale mini bagizaayo nkabalidde Bakari awanze ne Nabbi awanze batambulako amakoona abiri bagenda beyongerayo ne bagwa bane bazirika ne bajje ekyovu mukamwa ne bagira ne basiba amannyo ala asinga bafudde Nabbi ni musime tubaziike fa artadda ala atharihim nasindika mu bufu gye badde bayise nala ndi mukyalo yo mugende mukwate mu kimunyonyose lwaki asse sahaba wange somesa somo
oluvannyuma ne bakinyunyusa omukyala oyo n'oluvannyuma nga bamaze okimukola omukyala bano abaddayo baali bakulemberwa Ali ibn Abi Talib wayita emyaka 2 obutwa bwe baalire e Khaybar ne bukomawo mu mwaka nga nabbi mwaka gw'11 nabbi nawulira ngo omutwe gumuluma era kigambibwa yafa butwa obwe Khaybar ate wayita emyaka 2 ono yagaaya emirundi emitono nga nabbi afudde era wayitawo emyaka 2 naye ne bumutandika obutwera buli era n'afa obulwadde mukwano gwe bwe yafa Abubakar abagenda kufa yakwata ekkalaamu n'ayita Uthman n'agamba Uthman mpandiikira bino n'awandiika nti nze Abubakari ayitibwa ani Khalifatul Rasulillah omugusegere wa nabbi naama bwe mba nfudde alina okunzira mu bigere agenda kubeera n'akutuka kale bwakutuka bwati fakala magashiyata alayya nasirika Uthman n'atamba n'ekkalaamu n'agamba nti yandibanga abadde agamba Umar Usman najjuzaawo n'agamba nti Umaru kati baba bali ebweru Abubakar n'akolola badde ngunakomodi oyo mukama wange twetuwandiika naye okoinekokisemu ako n'agamba ntuuseewa kyogambye agenda okuddira mu bigere n'osirika nze Usman nentekawo Umaru n'agamba nti bali yagamba Umaru mashallah fakataba Umaru n'awandika Umaru Bakali nga tannafahamu wile gani okusaasaana nti Umaru bandi bangu batadde mu kiraamu Umaru n'agamba nti mutyati Umaru yalumba Abubakar mu bulwadde bwe n'amugamba Abubakar ani yakugamba nti nze Umaru mutabani wa Khattab nali negombyeko okukulembera obusiraamu ani Umaru Abubakar kyava yimuka mu bulwadde obw'amaanyi n'agamba nti Umaru singa nalina mwaka katono bwe kati kemmanyi ku ggwe nti oyagala nnyo obukulembeze saali ku lwansi ne mmaze kunoonya nga tolinawe waliyo weeyagaliza wadde okwagala okulembera obusiraamu kwe kuteeka wano oluvannyuma Bakali bwe yafa Umaru ku maziika baasoma ekiwandiiko ekiraamo kya Bakali ng'alonze Umaru abasiraamu bonna fatafaqahu bihi bonna ne bakyegattako bamuhaja ne banuswali bagamba nti Umaru yoyo Umaru ng'amaze okufuuka khalifatul muslimin waliwo sahaba erinnya lyerabidde eyasookera ddala okugamba nti ya amirul mu'minin ombaga nti Thabit ibn Kais ekyogera alabaga nti yali Saad ibn Mu'adh alabaga nti yali sahaba Saad ibn Mu'adh era ayitibwa amanya erinnya linziruseeko eyasooka okyogera Umaru n'atandika okuyitibwa Amirul Mu'minin ekitaliwo bifo nekitandikiraawo Amirul Mu'minin okuŋŋawo n'akisiima nekitandika okubeera nga kitambula Umaru yakulembera emyaka 10 era mu bukulembeze bwe mwalimu khurubu kathir okubonagana kwali kw'amaanyi mwe mwali lutalo Dekabusa olw'abasiraamu lwe baalwana mu kifo ekiyitibwa Yarmukhu baalwana mu mwezi gwali gwa Ramadhan ng'akulembera olutalo olwo yali omuduumizi omukulu yali agenda okulwana yali Umaru naye Umaru kana yashiru ala ashabi rasulillah yalina komiti kwejebuuzangako naga nti abange mbadde esazeewo ngende nkulembera obusiraamu mwane naye mugamba ki namugamba nti Umaru nabbi oba yalinga yakulembera ebikwekote byonna kwolina okukulembera abantu bagamba Umaru oyinza genda kukulembera gwe sigala mu Madina nga gwa administrator nga amiru omukulu osindike Khalid ibn Walid w'abasajja be bagende awo no Umaru koolo yasindika abasahaba kumpi n'abamalayo abaali abaduumizi abanene twalinayo omuduumizi omu ku banene ali ayitibwa abaduumizi abanene twalinayo omuduumizi omu ayitibwa Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima ibn Abi Jahl yali omu ku baduumizi abanene ab'obusiraamu oyo yaliyo twalinayo omusajja ayitibwa Khalid ibn Walid yali muduumizi w'amaanyi twalinayo omusajja ayitibwa Kawqab oba Kawqaw yali muduumizi w'amaanyi twalinayo omusajja omuduumizi omu ku baduumizi b'obusiraamu abanene gwe baali bayita Sufwan ibn Safwa ne Sufyan ne abamira Safwan ibn Safwa ne yali omu ku maduumizi b'obusiraamu abaali abanene abatagambwako oluvannyuma olutalo baalugenda mu lutalo
era okukakkana nga abasiraamu bafuna victory. Abasajja bateeka mwezi gwali gwa Ramadhan. Twateekebwa mu mwezi gwali gwa Ramadhan. Era eri commander in chief Elias omudumizo w'amaanyi Qaidul Jaish. Omudumizi w'amaanyi Umar olutalo lwamu yaliikiriza nnyo kubanga abasiraamu baali emitwalo 3 ng'ebanaggwaawo tunaasigazaaki bagenda kulwanyisa super power. Super power yali emaze okujja n'ebyokulwanyisa nga tebabirabangako abasahaba nga byamaanyi. Balinamu enjovu nga zigenda okulwana nga abasiraamu tebamanyi kulwanagana njovu. Ekyo kyaliwo se kyokka kyali mu lutalo. Olutalo lwalimu ebintu bingi ebyenjawulo. Era Khalid ibn Walid fa amara juyush almuslimin yalagira amagye g'obusiraamu ayaftaru galeme kusiiba amagye gonna gasiibulukuke. Abasiraamu ne basiibulukuka mwezi gwa Ramadhan. Lwaki? Abasajja baali babateeze mu lusozi luyitibwa Yarmoukh luli mu Syria nga bagamba nti balinde mwezi gwa Ramadhan bagenda kuyita wano nga basiibye enjala. Mu kiifuyiifu twalina abasiraamu miliyo, twalina abasiraamu emitwalo 3. Abasajja basiraamu baali emitwalo 24 gigabizeemu emitwalo 3. Buli omu akwata bameka. Ogenda okugira bwoti nga abajaasi balina kuba 88 ku muntu omu. Abeeri 88 nga tekijja kusoboka. Oluvannyuma amagye g'obusiraamu n'embeera n'ebeera nzibu, naye Khalid ibn Walid bagenda obasinkana mu Ramadhan ng'eri wakati ng'abasiraamu tebaasiibye. Abasiraamu tebaasiibye nga bali ready. Era bagenda okugira bati nga bali mu kifo bakiyita Yarmoukh. Ekifo kyali kya nsozi, kyali strategic nga kyabalwanyi bakyagala nnyo. Amagye ne gapaakinga aga Rome baali emitwalo 24 nga ne mu magezi nga ne bw'okola otya tetulina bwe tuyinza kwenganga abasajja bali baali bangi. Naye oluvannyuma batuuka mu lutalo olwo abasiraamu bali eri abasajja basiraamu bali eno. Khalid ibn Walid n'asindika omubaka. Kana arusala uyunan nga yankola nabbi yasindika omubaka ar-rasul n'amugamba nti genda ogambe Rostom ne banne nti abasiraamu bavudde Madina jita bi 3 songa sole zitulese musiraamuke tugenda kuba budda buzibu nammwe ekyaffe kyekyamwe ekyabali kyekyabali. Wallahi ne bagana yabagala ekyokusaamu kigaana naye bamuganye fa alaykum bil jizya mutuwa musolo fa tuyiteho buyisi tugende ku tatale ndala. Naba ne baganda kiki okusoboka ne baga nti kiki paka ebamala ensonga ezo bamala Rostom n'ayita abaduumizi ab'okuntiko ne kabaka waabwe ayitibwa Heliklas najja ne bayitubitulamu ne bagala lwaki ekyokulwana abasiraamu bakinemeddeko nnyo. Kadde bagamba Rostom n'abagamba nti bane ndagula otawo n'ongera tulagula abasiraamu bantuwangula. Naka nsoko ontubulire balinga bameka abasiraamu nti twalo giri 3 wallahi nga kyayogera kituufu giri 3. Naye bano nga bangi akhira otalo bagenda luyingiramu amagye ga Roma kasama jaishahu ne bagenda nga batematema amagye gaabwe firika emiteeko 6. Firika emiteeko ebinja 6. Ne Khalid ibn Walid fakasama jaishu n'akitema mbasirikale b'obusiraamu era emiteeko 6. Mjine emitono emitwalo 3. N'atema emiteeko 6. Omuteeko ogusooka n'okukwasa Abu Sufyan yali muduumizi w'amaanyi yali kabaka wa Makka yali mu lutalo. Abu Sufyan abasajja bamukwasa n'agattako n'abakyala abaaliwo n'agabagamba kuŋŋanya entuumu z'amayinja muziteeke emabbali w'abasiraamu buli musiraamu adduka mu jihadi mukube ejjinja addeyo. Makulu teri kudduka mabega. Al-Qitalu kulwana alla tafirru teri ku no withdraw no surrender. Ekiridako alal maut kufa. Ne bakwasa omusajja ayitibwa Safwan ibn Umayya yali mugane wa munne wa Safwan ibn Saffa ne bakwasa emiteeko gwabo
abono bali bazibu nnyo mu planning olutalo Khalid ibn Walid namuwa ekikosi kye nakyegabira ayitibwa Abdullah ibn Ubaid nina akwata omuteeko ogugwe ne swaba ayitibwa Kankabuli n'omukwasa omuteeko ogugwe abantu 6 ne bagabana naye nga bagigabanye kwaliko omusajja omwe eri abasinga enjota amakulu mu ddiini nimu asinga fadhulu abasiraamu bonna tebenkanankana abasiraamu tebenkanankana kibe waliwo abasiraamu abasinga ku bannaabwe kati mutalo olwonna mu bitwale omu esatu kwaliko sahaba omwe abasinga vali bonna yani Zubair ibn Awwam Abdullah ibn Zubair ibn Awwam ne mukwasa omuteeko gugwe yali w'amaanyi nnyo yasooka okusiraamuka alina ebimwogerwako bingi yali mwana wa ssenga wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyala ayitibwa Safiya yazaala Zubair ibn Awwam yaliko omusajja omuzira era w'amaanyi era yali akuumwa ennyo nti owange ono omusajja tayogerwako wabyafaayo aliko oluganda ku nabbi ono mwana wa ssenga wa Nabbi Safiya Zubair ibn Awwam yaliko songa ne batabani ba Zubairi baliko okwali Abdullah ibn Zubairi maya Abdullah ibn Zubairi ne Awwam ibn Yani bali babiri basatu batabani be nga ne Zainab Zubair ibn Awwam olupatto nyuta lwatandika la ilaha illa Allah okutandika nabda bin mubaraza abani kana mubaraza mtono abasanga baji bawangula buli mubaraza gujja paka ebayingira ngana naye omusajja dibo Abdullah omukubadumizi yagamba nti nali ndumira akosike bampadde ne wajja omusajja najwe sajjukira linnya gwe tebamuteka mu tarehe omusajja n'amugamba nti owange nze ngenda kulaba nabbi kati kumusinkana mu dakiika nga 3 ezijja ngenda kusinkana nabbi ne Abdullah ibn Ubaid mugambire eki nabbi gwe ngenda kusinkana kati mugambe nki nabbi wali wataliwo nabbi yali yafadda tuli ku mulembe gwa Umar ne omusajja mwana ngenda kumusinkana dakiika 3 ezijja ngenda kusinkana nabbi ne mugambire ki kamanda wange namugandi gendo mugambe akhuluku salam soko omuntu ile salam omugaya Abdullah ibn mutoide salam gendo mugambe nti mutoide salam omolo mumpera salamu yange omugambe nti byonna byatulaganyisa byali byamazima omugende fa amma qalil nanga khabanga tumukunzija ngena musikana n'omusajja oyo bagamba mutolo yarumo yasoko kufa otololo zezimu ku ntalo Umaru ziyaraba nga zigenda mu maaso naye nga taliiwo era Umaru yali mmere n'ava mu Madina n'asenguka n'adda eno kumpi Madina abantu abava esayidi ye Rome gye bayitira ng'ali awo inabuuza umane ekiri mutalo kyekigenda maaso kyekiri maaso ali awo n'asiiba awo obudde ne buziba makya n'akeera awo alinda mawulire kyekigenda mu maaso abantu bafudde kyekigenda mu maaso gamba ye yagana okugenda amajje ge basinkanye g'amaanyi Rostom yabagandi abange bayinza tuwangula namugani oli mulalu bayinza batya tuwangula twale esatu mutwala abiri ne oluvannyuma lutu esooka bweti abasiraamu bali bamaze okutta abatali basiraamu emitwalo 3 first phase nga abasiraamu bafudde 13 obuwanguzi bulabikawo oluvannyuma ebyali mu lutalo byali bingi baddingana ebbaluwa zajja okuva wa biki byaliwo naye kyenyala okusembayo nti Allah yaleeta empewo eri amaanyi neefuwa tenti z'abasajja bali empewo nga eri ku sayidi y'abasiraamu efuwa bali nebagoyagoya ne badduka abasiraamu ne bakuba abasajja ne bafubutuka Rostom n'adduka mu commanding center mu yali atudde n'adduka kwami nagandi mu mukwate ne bagenda bakwata Rostom ne bamutta abasajja bafuna eminyago mingi ne biki naye kabaka yitibwa Kagondi abuuza kabaka waabwe yitibwa Kagondi ani Kaisar abuuza nti abange ffe twabadde abangi oba bwe babadde abangi nti bo babadde batini ffe nga tubakubisa emirundi mingi n'abuuza nti humul jinnu ng'abadde majini ago abadde bantu nga ffe baga nti humu unansu bantu naga nti abantu abo balina nkyanjawulo ki kye bakola ffe gye tutakola omwogezi n'agamba kabaka yusalluna al-layl twabaali tubalaba ekiro nga basaala wayasumuna an-nahar ate ekiro nga emisana nga basiiba yakuuna al-haqq boogera mazima
ate batuukiriza endagaano zaabwe ebitali muffe yazinu tetwalidde twirira nga tuli mu bwenzi nga tieno ate hum la yazinu bo tebenda naga nti babulira amazima bagira okukola obulungi ne baziyiza okukola obubi kabaka naga nti kituufu abasajja bali ku bintu ebyo nga ffe tetubikola Allah yayisirizaawo ne batuwangula nolwekyo kitegeeza ki umma tewangula eri ayinza kuwangula lutalo okujjako ng'ensonga zalina ntuufu notabala ensonga zikuwanyisa nga ntuufu Allah takuwa victory kujifuna naye bwe bana ensonga nga ntuufu ezikuwanya Allah ateeka kuwa kutuganya Umaru ebyalimu byali bingi naye nzije bujja azimu akatone nnyo Umaru kamwe yalikiriza Umaru abali kunjeko yegoze Madina nasanga omusajja namwe kuva saidi yenti ba saidi yeyo owuliza ku bikwata ku basiraamu abasiraamu bawangudde ne Rostom bamuse Umuna kati nafa kunsole nakwata kunsole omusajja mbulira kigenda maaso ali abasiraamu bakoze kintu umuna banyumiza umwana okutambuza ebigere ngo omusajja ali kunsola munyumiza kati abo Umaru bayingira bati Madina mboze muganye nebafuna omusajja mwali benin omukulembeze omusiraamu Mzee mwandi wangu, gwe mkulembeza obusiraamu wenda kwenyumiza. Tiyi tofai. Nyizo okutambuza ebigere nga nze ndiri wagulu gye nkunyumiriza. Naye wunya nnyo okuba nga Amiri yekakkanyiza bwatyo. Kuba odawali kasantegedde la baasa tofaayo ntegedde ekigenda mu maaso kade omutima guteredde. Eyo nno byali okumulembe gwa Umaru yakulembera emyaka ebiri. Emyaka 10. Katwankangambe wenti. Umaru bwe yavaako Usmani n'akulembera emyaka emirala 12 wejigatte gatte emyaka eyo Umaru yakulembera 10 Uthmani 12 Abubakar meka 2 wejigatte kale Abubakar nga akulembedde emyaka 2 Uthmani n'akulembera Umaru n'akulembera emyaka 10 24 kale Ali yakulembera emyaka 5 n'emyezi 6 Ali emyaka emeka emyaka 29 kati awo Hassan nakulembera emyezi 6 yaddiira Hassan nakulembera emyezi 6 gire gyasigalayo emyezi 3 muni muganda yejikulembera Hussein ibn Ali nina akulembera bonna aba omukaaga ne babeera nga bagweredde mu myaka 30 nabbi yagamba nti al-khurafa abakulembeze beddina bagenda okukulembera nga bali bati bagenda kubeera 30 sana emyaka 30 Umar Abubakar Umar Uthman Ali Hassan ne Hussein sibe bebe mukaaga bonna bakulembera emyaka bojigatta jali emyaka 30 zibayita kuruni mufaddar emyaka super abo nawe bagwera barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira Sheikh tukwebaza musomo gwa mulungi ogwo baganda bange mwenna bakadde bange batata abali eyo nga mu tulaba ku Da'wa TV ndasonyo anze kwabaddewo okutatagana era twabagambye ebintu si birungi nnyo si bikuumufu tusaba mwongere okubeera nga mutuwagira oba okusupportinga omukutu guno gwa Da'wa TV Uganda kubeera nga abaddu ba Allah n'abazaana be bayongera okutegeera obusiraamu obadde omanyi ku byafaayo ebyo obadde omanyi nti mwattu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yakulembera emyaka 2 n'omanya nti ate Umar yasabigo naye najja n'akulembera emyaka 10 n'waddawo ataawo omulala Uthman naye n'akulembera 12 nga Sheikh waza abamenyamenya waliwo byofunyemu ebyokuyiga nze nfunye ebyokuyiga bingi nnyo era Sheikh ku nsonga ate abasatu bano battabatti Umaru bamufumita nga asanze swala ku macha ne bamufumita ebintu nebivaayo Uthman bamutanga asoma Qur'ani bamuzingiza makagi falamma jaa yawmuddar ne bata Uthman ate Ali bamutemanga agenda kusala swala subuhi ayita abantu swala ne bamutema ne bamubejjula omutwe Ali ibn Abi Talib ate Hassan bamubutwa ate Hussein bamutire Kalbala ne bamutema ko omutwe bamufumita abo n'abatabatte abo n'abasigadde batabatti nga battiwa batabi ne batala ku basahaba ne bano bonna okuva ku Umaru Abubakar Umaru Uthman Ali Hassan Hussein
babatta muzita musira ngambi nga babatema butemi babatugumbula butugumbuzi naye nga babatta tibali baswahaba ngate batta abasajja abasinga kubeera n'ekitiibwa ne baswahaba naam mashallah barakallahu fika shekhe abantu bangi waneeno banne abali ku Dawah TV abantu aba live tubalaba wano bangi mashallah taala nsaba Allah abirenga abasasulamu era kimukola kyamaanyi wano atugambye Rayat bint Hashim agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ate Fatima indi Baisa agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam na ali mtu assalamu neno Ismail afandi Uganda agamba sika mutumba barakallahu fika abasiramu be France bali kuchi abuza nagamba nti abasiramu be France agokutegeera bali kuchi ate waneno Muligo agamba masha Allah namubiru Jowelia agamba masha Allah Sharifa Namyalo agamba shekhe waliwo abasomesa inti politics ali haram era abeera akola shiriki kituufu oba atubuziza Sharifa nagamba nti waliwo abasomesa mbu politics ali haram takirizibwa kanabuuza nti ekintu ekyo kituufu yaba tukana okuseerigamba nti politics omuntu agenda mu politics aba akoze shiriki atabuuza nti ekintu ekyo kituufu oba sobola kumunnyonnyola kale biwanvu ebyo era tusobola kukisagira wano olwaleero bwa haramu bwakyo nabwetali bwa haramu bwakyo okutegedde kati atuwa obudde tumale okinoonyerezaako inshallah taala politics oba okoze haramu kubanga eno diini si yaffe diini yaani ya Allah subhanahu tuwangalira mu nsi omuli abasiraamu n'abatali baki basiraamu kati ffe mawqif ekifo kyaffe mu busiraamu kyeki tugenda kukola tutya tukoze tutya tukirizibwa okwesimbawo tukirizibwa ate bwe tubeere twesimbyewo haddu emigabo gyaffe tunagifuna tutya n'ebirala ebyo ne byeteekako omusomo munene ng'ate tubigaziya n'abujulizi so sina kwogera bwogezi tujja kwogera sayidi y'abaliji bali boogera batya abagamba era nsonga ki bawa n'abagamba nti zikkirizibwa bawa nsonga ki tubeere nga tukikola ekya France tujja kukitangaazaako nakyo olulala kubanga France waliwo fitina yaliwo wakati wa president wa France yennyini nga amaze okulaga nti abasiraamu be batujju n'ebirala ne beekalakaasa ne basalira mu nguudo aye n'abantu ali basiraamu ne beegatta ku basiraamu nga baga nti busiraamu diini ya mirembe tuweza kwogera statement eyo era abantu ne basaa n'abatali basiraamu ne bajja ne beegatta mu swala y'abasiraamu ne baga ne ku muntu ateeka wansi omutwe n'asaba Katonda ffe tusaba tuli mu ngatto n'olega tuyinza kwaba nti oli abuukabuuka ye mutuufu oni mukyamu era kyaba abantu bangi basiramuka mu France n'ensi z'aba Germany n'abalala baagala obusiraamu babwagala naye olw'okubeera bamanyi nti obusiraamu ye mandusu egenda okumanyawo amadiini gonna awusaani ebisinzibwa byonna abantu bayingira obusiraamu kibinja ku kibinja naam ensonga endala agambye waneeno Aisha mbatudde abali eyo mwenna abatudde ku Dawah TV musala amagezi buli omu akole kyasobola twaga TV eno kujja ku standard kweri egende ku standard endala tugendedde ku tuno channel ezaki bitu channel naye kujja ku standard eno kutukwateganiramu oba oyina sente za zaka oba oyina lilla oba sadaka no sadaka ku simu za feezo sente zisobola okubeera nga ziyamba Dawah TV neyimirirawo neyimirizawo n'abakozi baayo kubanga etandise okulumba feed zonna okubeera nga buli muntu emutuukako ate egenda kubeera nga ya Dawah nga mugimanyi ate nga tuli ba du'a n'olwekyo mutukwatizenga ku bya Dawah inshallah taala agamba no Shamira agamba muslima agamba nti nabbi yalwana entalo mmeka abuuza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwana entalo mmeka asooka afuneko 14 oba 10 okusoma naye yogenda kuzikubuulira zino mundu embadde nyumya suwa nabbi taliimu twadde kuba tabi enabbi ziyalwana ziyitibwa entalo nabbi ziyalwana zibayita gaziwa zaataalimu zino zo zaali ndala zino zaali jihad hurubu ridda ne waliwo otalo oluyitibwa
fitna tulu bingi nnyo entalo zo nnyingi naye nga nabyerwana entalo nga nazo nnyingi nga tazirwana nakubeera kiki wabala bamusomozanga bakolanga batya n'ebirala ebyaddalinga oda nga Allah mulagidde kubeera mu busiraamu butambula gye bayita intasharu dawa kubeera nga etambula entalo zaali nnyingi zeyalwana yakuzirabako olwawa n'olwawa era biki ebyalimu inshallah Shamira beera ku Dawa TV essaawa eno ojja kubeera nga otegeera omuwendo biizinillah nga sheekh akulaga lutalo ku lutalo inshallah taala atugambye wano eno Shifa the Queen agamba nti waliyo edduwa omuntu gy'asoma Allah n'amutaasa okutya obutwa waliwo edduwa omuntu gy'asoma Allah n'amutaasa obutwa yawandiise obutya olukasanga bismillah bismillah nanyo nga tategedde ndi butwa ate buyinza mukolako kati nabbi ate yefuula haramu kiwadde haramu nikifuuka halaali tosigambanize muntu ene mukikopo obutwa nsome bismillah mbunywe ate teyo ensobi naye bismillah bingi birimu obutwa nga byakutuzikiriza nolwa bisimizi tuyitiiza okusoma Allah obutwa buli abukendeeza n'abugjamu ate kino ayinza okugamba nti ate nabbi nga asoma bisimila siru naafa obutwa yali sababu kwegamba yali ajaliye sababu Allah aba agenda okujja omuntu mu nsi aleetawo ensonga kwayisiza tagabwe nti agudde inaafa nedda oluusi eba mmotoka oluusi liba ssasi oluusi liba bulwadde Allah aleeta asilaali ensonga evaako kiti ekyokufa okufa kw'omuntu Allah ateekawo ekintu waj'alna min kulli shay'in sababa ayina okuteekawo ensonga kati ensonga y'okufa kwa nabbi Allah ateeka ogireeta naye nga ayina wagiyisiza naam ono Sharifa agamba nti assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam Bashir HB agamba nti why Muslims lost some battles nti lwaki abasiraamu bawangulwa ezimu ku ntalo omusamu awangula olutalo lwa bintu bisatu lwaki bawangulwa omusamu awangulwa olutalo awangula olutalo olwa imaani gy'alina ne mu Allah we n'enkolagana wakati we n'embaga n'endala ensonga endala olina okuba n'ensonga entuufu ng'ogenda okulwana nga ekikulwanya nsonga ntuufu era Allah asinzirako n'akuwa victory abala balwana bawangulwa lwa kigezo Allah amugezesa kigezo nabbi abagambye basahaba Uhud nti temuva kasozi kali kanat lana au alaina tuwanguddwa temuvaawo basahaba alabanga tuwangudde ngeriwedde ne bavaayo ne babawangula oluvannyuma najjamu n'ataasa ne basamu ne balimu ne bawangula kano olwekyo tuva ku olusuku tulwana banafe kenyini twetaaga kwerwanyisa olw'ensonga tuba n'ebizibu byaffe olwana nga enneeyo si yakulwana na Allah na mbaka we olina ekikusote mu lutalo si nti bwe bite bitambula barakallahu fiika wa jazakallahu khaira omulabi wa Da'wa TV mwana wattu okola kyamaanyi okubeera nga wekuumira ku mukutu guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusasula mu bulungi bwereere bw'atyo abadde Sheikh Muhammad Mutumba wamu n'omusomo gutulabye ogukwata ku byafaayo by'abasahabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu bugazi tubalabe inshallah omukuumu omundi oguddako lijja kutamba naabo barakallahu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waliyo omuntu